era mugize gya ssente Watukoze byenkana ki? Tugesimbula. Musoke mbuze kuba tulaba. Tandikirawo. Tubalamusiza nnyo bannaffe mwenna abatulaba ffe batuyita ba B2C soldiers aka Kampala boys ngera tuli basanyufu nnyo okuba wano e Bulange nga tuzze okuwagira Ssaabasajja Kabaka ku mulanga gw'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya nga tugenda kudduka mu misinde era nga tuguzeeyo emijoozi oba ebyokuddukiramu eby'abawagizi baffe kits 40 nga tuzze ku mulanga gw'okuwa omanyi obulwadde bwa Mukenenya leero lulwenkya lwange ekiri atabaala tekirya neyasigaddewa ewaka so ffenna tuli wamu mulanga guno kuddukirira abantu tugenda kubeerawo tuli babyamizannyo naddala abasajja bano benkutteko babyamizannyo tugenda kubyetabamu nnyo ddala tugenda byetabamu ate n'engeri gye kiri nti omulanga gw'obulwadde twetagira ddala ogwetabamu okumanyisa abavubuka bannaffe eyo nti ate tusobola okuyiga tusobola okubaako bye tukyusa twekwatira wamu ffe tusinga obungi so ate ffe tusinga obeera tageti y'obulwadde obwo engeri gye tuli abangi so tubyettanire tubyetabemu nnyo tuyige tumanye tusobole oba nga tusobola obulwanisa. Abayimbi ffe tuli mu spotlight tuli bangu nnyo okwogerwako nti tulina bammami ne bangi mulina bammami ne baddadi mulina abayitirivu naye how are we going to fight it kyotegeza waliwo engeri yanjawulo engeri ez'enjawulo nnyingi ez'okwekuuma obulwadde naye kitujjayo ffe ng'abayimbi okwogera ku bintu nga bino oba obulwadde kumanyisa abo abatamanyi engeri ndala gye bayinza kwekuumamu waliwo obupiira waliwo abstaining waliwo okwekebeza n'ebintu ebirala ebiringa ebyo naye bwe weekuumira eyo mu zooni yo oyinza obutabimanya naye bwe weetaba mu bavubuka banno ku bye baboogera ofuna ideas ne messages ez'enjawulo okuva mu bo osobole naawe olwanyisa obulwadde obwo differently n'okulwanyisa ekisosola abantu bagi bayita stigma ffenna we can still live tukyasobola okubeerawo ababulina n'abatabulina nga tubeera mu society emu ng'ate ffenna tukola emirimu gyekyo guno omulanga we guba guzzewe tiguba guli ku buli muntu kumujjukiza nti buno obulwadde bukyaliyo abantu abamu oluusi bagenda ne beerabira ng'erawo n'agamba nti kankujjukize omuntu obeerawo ne bakujjukiza omakinga sure at least k'okomawo omutima gwo ogubuulirira ne gukomawo n'ogamba no sijja kukola kino kikyamu n'osigala ng'okola ekintu ekituufu so abavubuka mwenna mujje mwetabe mu guno tudduke ate buli wodduka tekikoma oba mulamu fit oba fit omusaayi gutambula bulungi buli kimu nga nga tubadde ku mijoozi mulina concert gye mutaddewo eriwo concert ate ne Juliana yatimbye olunaku lwe lumu mugenda ssaazamu muleka akole kubanga oli abantu bayinza omuyita legend mukazi w'amaanyi mugenda ssaazamu oba still pushing the concert no concert twatimba concert omwezi mulamba emabega netubuukinga dates zino ne tugamba abantu ne tetwagamba nti olunaku olwo lwaffe tetulinaako ownership so omuntu yenna omulala asobola ovaayo n'ayagala oteekako omukolo nga labe baakoze okuteekako event endala naffe kye tuyinza okukola besides that tukunga bafaani baffe bakasitoma baffe abaffe abanyumirwa ebyaffe temulutumira mwana kwolwo mwongeremu okusudiya mwongere okuwaana mwongere okuteekayo ebbugumu mujje ennaku z'omwezi 19 ku Freedom City tukoleshe ennungi Juliana temumutidde bano buli omu emmere in space we have a big space 45 million people over 45 actually twetedako abantu emitwalo 3 kolo olunaku twetedako abantu emitwalo 3 ne Juliana simanyi beyeetaagako buli omu asobola ofuna kituufu audience zaffe zaawukana nnyo ffe eyaffe abawagizi baffe tubaawulira ddala abawagizi b'omupiira be bamu naye omuwagizi wa Arsenal n'owa Man U bw'obalaba wano oyinza obutabaawula oli bw'omulaba agamba
Definitely. Obuwagizi njawulo eri mbawagizi ng'abantu abalala bagamba. Yeah. Tewali no. Our fans are going to come to our show. Now, but Juliana, I'm very sure they will go at her show. The last time Remwase take a concert, after the concert, waliwo kwawukana ne manager, waliwo amaziga mangi nnyo, tetwafunamu bingi byasalibwa ebigamba. Luno mweteeseteese mutya mu ngabana. Bagamba ekyasinga oleeta obuzibu. Bagamba abantu ne bakaaba ne bagamba ye obwana bwaffe ennaku ebuyinza bukyali buto. Bagamba afiiriddwa tasula ku malaalo. Ekituufu kyo byabaawo last time. Era concert nereeta obuzibu twawukana ne formal management yaffe n'ebiringa ebyo naye tubasuubiza this time round being it yali first concert yaffe twagezezaako okutereeza ebyetaagisa ate tukola ne balunya promotions mutesitesi wa event eno tugenza oyingira mu concert ng'olwedde twawandiisedde ebintu bye tulina okukola neera nga amaze okukola party naffe tulina okukola party yaffe. I mean this time round kiri a bit more professional because luli twalinga ffe bayimbi ate nga ffe batesitesi mu under events naye kati kyanjawulo twakolaboratiza ne promotion mwekyo kiri ekyaliwo kyatuyigiriza ku lw'engeri gye tusobola okikola okutereezaamu byonna kitegeeza twayiga ku muguli omulundi ensobi zaffe ze twakola this time around tuzitereezezza tetusoobera kuddamu. Naye ate n'ekirala abantu bajje bawagizi baffe tubayimbire kwaffe abawagizi baffe bagira music nerulire mugamba nti batuba twabayimbira kati abawagizi mujje luli temwafunako yadde ekikumi nebo twabayimbira mwafunyeeko nga concert tenatandika twabayimbira abafaani baffe abawagizi mujje muwagire luno mwafunyeeko kasente nkola tosobola kukola bizinensi n'ogiddamu nga tolina kyofunako embeera eyo eri twagala muddemu mukaala kigende wa Mr. Lee make the records so it happened to sing about Martino the relationship with Dan and Nabatans. How true is that? It's not true. Okay. Because mwateekawo ko n'emikolo ne gitambula ennaku ne zituuka temwaddamu tubulya lwaki tejaaliwo but on the other hand Diana Nabatanzi si mukazi mubi bannange ne mulina engeri mukifuulamu nti singa aba afunye omuntu gwabeera naye kiba kibi obanze nange siri musajja mubi nti bafunye omuntu naye mwe nga bannamawulire bwe naaba ntuuse nga bwe mbayise ku lwa concert n'emisinde gino ebyange tebiri private because ni mwembi wansi nja kubayita wano mbagambe ng'ennaku z'omwezi bweziti tugenda kukola weti omukyala bwati tugenda kukola weti oba wali omulooseeko temuddamu kusala bigambo byalina kuba temubamuloota kyali waffe nnyo ffena kyali waffe saidi endala abasajja aba B2C muli abayimbi abavubuka abato abanyirira obulungi banange tetunalawo ku bakyala Diana bakyala baffe gye bali tujja bagamba nti katutuse tubateeke mu bantu naye gye bali eyo tebalina buzibu kati obuzibu bwe bunaava ate tubulyoke tumuleete wano ate tulabe lupi naye ng'ali awali bobirasira sinakuvaako bagamba gwe ne wizo mwenkanya abaana kweli okuzaala si kibi tekirina buzibu naye era wennaaba nzadde akaana kange nja kukaleeta wano abalage baire nga tumaliriza mutubuulire ku byesho ye UK lwaki temwagenda ate tuzemuza show ya UK nga tuli ku Freedom City eri abasigala mu looku okuyingira kwa Freedom City mutwalo VIP mutwalo 3 emeza ya kakadde UK tuli bayimbi nga bwe mutukozeko interview basatu temukozeko omwomo kitegeeza tuyimbira wamu ng'ekibiina naye twatuka ku towards the dates za concert nga passport y'omuku ffe tennadda ne kati tennaba kudda actually nga waliwo 2 ne tutasobola kulinnya nnyonyi genda kuyimba 2 engeri gye tutayimbangako 2 engeri gye twasalawo yimbira abantu baffe basatu tetwasobola kutambula ensonga eyo tewali nsonga ndala amina toyanziza nnyo bannange
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.